Sebinji we birikwalira tebirimbula. Sebugenyi bwansanafu bwe zikuzinda teweebaka. Bannange Sebakina luwombo nti lukira ekibya okuwoma. Ate Sebakina jjenje nti lino ssaabi gy'obeera nti omuzigo ligusaaba mu ttaka. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akamanyiddwa nga Kyava Kuki kakutuusiddwako banno aba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa Wakiso ne Busunju bakwayalingira ennyumba nga beeyambisa amasanyalaze ag'amaanyi g'enjuba bayina zinverters ez'ekika kya Victron okuva e Netherlands ne Outback okuva mu ggwanga erya America era ne battery bazituusa ez'ekika ate ekya Victron naye bakubire ku namba yabwe y'essimu okumanya ebisingawo eri 07839479. Kyava Kuki Amata Okugayita Amata. Tuganywa nze gannema siganywa naye ate abalala baganywa era bagawoomerwa. Kyava Kuki Amata Okugayita Amata. Kakati Abaganda bano baali bagezi. Abaganda no balina okukkiriza kyayi ono gwe muyita kyayi sima n'oteekako ebijaja jaja oyedda tebaakitwala nti nno kyakunywa kiri awo kubanga yayongeranga n'ennyonta. Naye Omuganda bw'anywa ekikopo ky'amata mujje mukyegendereze talumwa nnyonta kuba gaba mazito kwe kwava ogayita amata nnyonta. Amata nnyonta tusalako kisale ne tugayita amata naye amata nnyonta. Abamu baganywanga na mabisi waliyo amawanga agaganywa sijja kwogera nnyo byabwe kubanga wototola ebyekyalo bw'olwala obula akulumikanga olwadde naye nga oyita kasaraba 25575447 wegula ekitabo entabiro y'Oluganda olwedda ku mitwalo 6 bannanga olumala okoota lukugira lumansa amanda gy'obeera nti w'olikonako likusavuwaza nnaswi.